ekiri ku Fangoni Forest abaana bakuzina ttaali kulya kunywa paka ku makya anti omukulu agenda Mekka gwe kyobamanya kukola umura ijja byonna era essaawa yonna ayitibwa Sheikh naye ng'olunaku lwa leero kubadde kusabira ba Fangoni Soldier wali ku kitebe kyabwe ekya Fangoni Forest era Sheikh Zubadu Fangoni Sheikh yabadde mitambo giswala Alien Skin ate tagenda Mekka. Alien Skin agenda kola hijja. Umura hijja ne umura. Ekimu ku byo Alien Skin agenda Mekka. Byatandikanga ebyokusaaga Alien Skin we bamusiba abagenda omukyalirako mukomera ne bategeeza mu ne Alien Skin alabikanga eddiini y'Obuyisiraamu gyasazeewo okubeera nga ye mukulembera kyonna kye yalaba mu kkomera n'ekyamuleetera okubeera nga ayingira eddiini y'Obuyisiraamu yagenda okulaba nga mu kaguli ng'atuddemu awo n'afumiitiriza nga mu mazima ga Katonda eddiini eriemu entuufu gy'alina okubeera ng'asinzizaamu Mukama Katonda we nga eddiini y'Obuyisiraamu. Neera gyebuvuddeko awo nakolera story nga Alien Skin asiramuse neera ng'erinnya yafuna lya Muhammad ye Murwana Muhammad Alien Skin. Oluvannyuma lw'ofuna erinnya n'atwala ne shahada kaakati nno agudde mu bintu. Alien Skin agenda Mekka kola hijja. Omuntu bebya abantu abamu bye bagereesa bw'ojja laba omuntu ng'akuyitako awo mu layini egenda mu ggulu mpola mpola ogambe bannange ono nga ye agenze mu ggulu kyaka nange ngenda mu ggulu. Mukama Katonda agambe neddaga okusinziira ku kino na kino togenda mu ggulu gambe nga Alien Skin mulamu layini ya mu ggulu. Nga munnange mufujjo lye yakolanga mu bintu bye yakolangamu ebintu bya Mukama Katonda by'ayagala. Omuntu oyo gw'olabanga simanya atasaanidde biki kuyingira ggulu nga yakolanga ebintu bya Mukama Katonda. SMX nze gw'olaba waneeno nga nakolanga ebintu bya Mukama Katonda nga nnyingira eggulu ngoga abo baali babuloga nga bakola olugambo ne mwana watu nga nakolanga ebintu bya Katonda. Kati Alien Skin ayinza otambula mpola mpola n'atuyingirako eggulu ng'oza Alien Skin biki Alien Skin kinene naye nga yakolanga ebintu bya Mukama Katonda. Kankutereko bulungi nnyo laba ensasagge n'amataali ng'egigavuzeemu wali eri ku Fangoni Forest nga bali mu kubeera nga basabira abaana banene okuyita mwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu n'okubeera nga bategeeza eggwanga nga Alien Skin wagenda ogenda okukola umura. Naye wano ku SMX Media naawe osobola okukolayo ekintu ekisanyusa Mukama Katonda ng'okuyambagana kuneeno munnange kwa mu ddiini zonna si Bayibuli si Qur'ani naye tuli mu kubeera nga tusonderako mwana muwala babiri Sumaya $1.2 okubeera nga addizibwayo mu ddwaliro bambi ajjanjabwe. Okutandika actually endowooza nenga lumu oba Sekyofasi wiiki ya January wengenda okukoma okubeera nga nsonda akasente kaneeno kyonna kye tunaabasobodde okufunamu Mukama Katonda n'atukwasizaako tutandike n'ekyo kubanga ekisooka obulumi bwalimu bongi. Tusaba omuntu yenna ayina asobola okuterako omutwalo 2, 5, 10, 3 oba n'oli yenna ng'asobola ozituwa zonna. Tweyanza nnyo tweyanzeege kweyenamba ese Mukama Katonda ku ekyosinga okubeera ng'oyagala kyosinga okubeera ng'osabirira omwaka ogujja ogwa 2025. Tubagaliza omwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu wano ku SMX Media. Ensonga za Alien Skin zezo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, Fiji. Assalamu alaikum. Tunasoka tubaze Katonda wakana akaseera akatiitivu. Amasanyu bwe gali amatitini n'obulungi. Nasi tusirikiridde mu kukola bamenyi baffe abatuyitamu. Naffe ne tubanga ababuukiriza kino tube tulivaawo babitukolera. Assalamu alaikum.
Ebadde ebigambo bya papa olunaku olwaleero. Inshallah. Assalamu alaikum.